Okola kyamaanyi okubanga okyekumidde ku Projan Media TV. TV ekuwa amawulire agakagwawo. Tubebaza abantu baffe abatulaba, abantu abali e Muscat, abantu abali e Zanzibar, abantu abali Oman, abantu abali e Dubai, UAE, team Saudi Arabia, team Oman. Muli big nnyo, tubagala. Olwaleero nange ngambye waayi kambyekwatiremukko kubanga abavubuka balwadde. Naye nga tubebaza okuba nga mukyali ku Projan Media TV. Olwaleero story gye nkuleetedde ya mwana mulenzi, ya mwana muwala gwe tumanyi ffenna akikubye e Kampala wano. Mukyala ayimbye bambi naye ennaku gy'alimu y'amaanyi. Mwana muwala Sheebah Karungi. Era wonamala owuliriza emboozi eno ojja kuba osobola omuwabula. Komenti zo ojja boziteekawo mu inbox. Tulabe nga at least tumuyamba kubanga kyakoledde eggwanga kyamaanyi olwa music we. Sheebah ffenna tumanyi nti emabegako awo bafunamu obutakkaanya ne management ye. Management ya Sheebah ffenna tugimanyi bagiyita ali mu team No Sleep. Ya musajja mukulu Jeff Chiwa. Management gyalimu era nga mwayimbira. Buli kyonna kyakola kyetoololera ku team No Sleep. Talina kyakola nga ye ngaani nga Sheebah. Naye amawulire agatuuseko galaga nti omukyalo ono ali mu nnaku ey'ekitalo kubanga yalabiddwako emunyonyo yabadde alina akafo mwali ne mukwano gwe nga banywa shisha. Ffenna shisha tumanyi nga banywa shisha. Kati kirabika shisha n'amukuba. Sheebah n'atandika okwogera ebintu eby'enjawulo. Nambino yadde agamba nti ne bannange nga nkola nnyo. Osegeera n'agamba mukwano gwe ti nga nkola nnyo naye nga ndi mwavu. Osegeera nti mu industry ya music e Uganda y'omu ku bali waggulu. Nti omukyala akola nnyo naye talina yadde nekyalagawo. Osegeera Sheebah yongedde n'agamba nti n'ennyumba gy'ayina ennyumba gy'ayina bagibanja. Ennyumba ya looni nakati akyakola ki? Akyagisasula. Osegeera ebintu bino abyogera anywa shisha naye nga akaaba ng'avaamu amaziga mu maaso. N'agamba n'ogamba nti abeerawo nga talinaamu yadde n'ekikumi yadde n'amafuta mu mmotoka nga kyaba alina okukola kubira Jeff Chiwa. Nga buli kimu Jeff Chiwa yakikola. Okitegeera? N'agamba naye nze nga nze Sheebah kikyenyinza okukola ki? Kikyenyinza olagawo. Otegeera? Mu luzungu kanti kwogerere wano. Like honestly, what else do I have as Sheebah apart from this house? Even this house I constructed on a loan. N'ennyumba agizimbira ku loan. Nakati I'm still paying it up to now. Nakati nkyagisasula. Otegeera? I don't want my life to crash. Mutagala bulamu bwe kusasika. Otegeera? Nga takyasobola yimba. Kubanga takulanga dda buto. Akula tadda buto. Otegeera? Sheebah yongerayo n'agamba nti I accept Jeff Chiwa built my career. Nti Jeff Chiwa amukkiriza yazimba career ye. Naye neetaaga ekirabo. Otegeera? I need a reward of my sweat. Ekirabo ekiva mu ntuuyo zange. Otegeera? Sheebah agamba nze Sheebah sirina kendagawo. I work so hard. I have been on the top of this industry but I'm very broke. Kyabadde waggulu wa industry ya music eno. Naye mwavu. Even fuel I have to ask Jeff to refuel. Otegeera? Tina amafuta asaba busabi Jeff n'ajjuza emmotoka ye. Otegeera?
bino byonna byogera akaaba osegeera kusinziira ku mukwano gwe Shiba alowooza nti ebyaddala kiri ekintu Cindy kye yamugambanga nti dami omanyi dami obeera bubeezaawo nga buli kimu bakola ki bakikolera osegeera Shiba agamba kirabika ebyaddala kyekyo kyendi osegeera nagamba kirabika mukwano gwe n'atugamba nti kirabika yeemu ku nsonga lwaki Shiba awulira ayagala ave mu Team No Sleep oba baddemu bateeseganye ne manager Chiwa imanya Jeff Chiwa yewe bateeseganye contract eyo bagiddemu buto osegeera kubanga currently contract eyo eba dividing 50/50 nti wekaba kakadde kamu Shiba alyako 5 ne Jeff Chiwa 5 nga ffenna tukimanyi omukyalo ono akola nnyo osegeera sho zaakubaza amaanyi osegeera at least ye yandibadde alina percentage ya wagguluko gyakola ki gyafuna osegeera kati gwali eyo osobola tuyambako n'owabula n'oyamba tugezako yamba ono omukyala kubanga kati otunira abantu nga Basindi bo bava management nti ye managinga nga ye osegeera management nnungi naye etuuka omuntu aba management abanga dami oba abanga mwana muto ti buli kimu balina okikkolera osegeera tokkirizibwa genda yimba wantu walala nga manager awo takola ki takimanyi tokkirizibwa genda wantu wonna nga manager awo tamanyi wokoze ki otambulidde osegeera kyova olaba abayimbi abasinga bagezaako okukola ki okuvaamu mu management twalaba yadde abasinga bava mu management batera oggwa naye nga nze ndaba wandibaddewo obwerufu mu management zino ez'abayimbi kubanga kati otunulira omukyala nga Irene Ntale naye byali bye bimu n'ava mu Swangs Avenue saawa zino waliyo Winnie Nwagi n'ogenda okira nti Winnie Nwagi ye kyakola ogugwe gwa kuyimba kulya kwebaka osegeera na kugenda mu gym ebisigadde talina kyakwatako osegeera naye ng'ekibuzo kiri nti wokaddiwa nga tokyasobola yimba kikyoba olagawo osegeera gwali eyo osobola otweyungako kweno emboozi noba nga osobola okomentinga netugezaako okuyamba basita baffe bano kubanga bambi omuyimbi omulaba ali waggulu erinnya limusuka obunene nolowooza nti bakolamu balina ssente naye nga bambi babonaabona osegeera nga ssente zonna ziri management twala fresh kid omulaba omwana akikuba naye nga amazima matuufu newaabwe tebalina yadde n'akataka talinayo yadde n'akamotoka naye nga ssente ebivulu bijja osegeera so kati gwali eyo gezaako okuwa endowoozayo ku nsonga eno era weebala okubanga okyekumidde ku Prejan Media TV abantu baffe ab'enjawulo tubatumirako kakinina okomentinzeeko awo tukweyanza okubanga oli top fan nnyo wa Prejan twebaza ku Farida twebaza ku Nalongo Andelanda MC nkutumiddeko Profit yonna gy'oli nkutumiddeko yadde oli bize naye essaawa yonna ogenda aba otwegattako Justin namuli Wilfred ndowooza sports yakutuukako tukyali mu nteeseganya okuba nga tusobola okuwa sports wo mu bujjuvu nga tusikedulinze bulungi then Rashid naawe nkulaba kwoli Mukisa Musa Mark nkulabako awo Caroline kale mwebale kubanga mukyekumidde ku Prejan hitting a notification button osobola okubanga buli story egwawo ogikola ki ogiraba tugezaako kukyusa mu mpeereza yaffe kubanga tubaweereza waaka omutuufu waaka nga content nga it's real content sibba wa bintu nga tebiriiko mutwe na magulu stories zaffe tugezaako ozigoberera okola kyamaanyi webale nnyo webayire ddala